Amawulire ge nnaakafunawo assaawa ntono nnyo emabega agalaga nga Mpuuga wamaze okuba nga akola enteekateeka zonna okulaba nga akola ekibiina ekikye mu bunnambiro oluvannyuma lw'okugaana mu NUP. Ebintu kirabika nti byagaanidde ddala era nakkiriza ng'omuntu awanike aveeyo akola ekibiina ekikye. Simanyi wa wajja amaanyi naye nga okusinziira ku ebyo abyentegeddeko olunaku olwaleero biraga nga Mpuuga we yeeweze enkolokooto okuvaayo mu kibiina kya National Unity Platform n'ababaka oba aba MP be yava nabo mu DP block, era nga bano kuliko Honorable Betty Nambooze Bakireke wa Mukono Municipality, kuliko Honorable Medad Lubega Sseggona ono wa Busiro East, kuliko Honorable Muwanga Kivumbi wa Butambala, kuliko Florence Namyanja wa Bukoto East, kuliko Veronica Nannyondo wa Bukoma Nsimbi Woman MP, kuliko Joseph Sewungu wa Kalungu West, kuliko Emmanuel Kigozi Sempala wa Makindye Ssaabagabo nga kussa n'abalala, era nga okusinziira ku byentegeddeko ne Kazibwe Bashir Mbaziira owa Kawempe South wakubanga yeegatta ku Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mu kibiina ekipya kye bagenda okuba nga bakola mu nnaku entono nnyo ezitali zaawala okuva kati. Wawaddewo obutakkaanya bungi nnyo wakati wa Mathias Mpuuga Nsamba ne Principal oba Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga obutakkaanya buno bwaviira ddala ku nsimbi obukadde 5 ezaamuweebwa nga bulijjo we mubimanyi, naye oluvannyuma lwa Mpuuga okwegaana byonna ebyamulagirwa okuba nga akola okutyoboola ssemateeka w'ekibiina nga kw'ossa n'ennono ekibiina kya NUP kwe kitambulira, olunaku lwabadde lwajjo ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mu pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abaavuddeyo ne bafulumya ekiwandiiko ekiraga nti bamuwummuzza ku kifo ky'obwa Deputy President oba amyuka omukulembeze mu bitundu bya Buganda Region. Kino nno kyaviiriddeko oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okukola press conference mu nnaku ntono nnyo ze tukubye amabega ne yeekanama oba n'ajeema okuba nga akola ebyo byabadde bimusabiddwa ekibiina kya NUP, era mu ngeri emu Speaker Anita Among n'agoba ekiwandiiko Secretary General Lewis Rubongoya kye yabadde awandiikidde Parliament nga basaba okuggyayo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo kino eky'obwa Commissioner kye babadde baakamuwa emyezi mitono nnyo gye twakakuba emabega still oluvannyuma lw'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Weewaawo ye Mathias Mpuuga Nsamba avaayo n'agamba nti zino sente yazifuna mu mateeka of which n'avaayo n'agamba nti talina musango gusobola kuba nga gumuvunaanya, wabula wakubanga asigala maaso ng'akola ebyo by'ateekeddwa okukola, era wakusigala ku bukulembeze bw'abaddeko okuli eky'obwa Commissioner wa Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti ne ku ky'obwa Deputy President ow'ekibiina kya National Unity Platform. Kati simanyi oba agenda kikola atya kubanga okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olw'ejjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuyimiriza with immediate effect oba yamuyimiriza mbagirawo oluvannyuma lw'okugaana okukola ebyo byonna ebyamusabirwa n'okwefuula kyesirikidde ng'abuuziddwa ku nsonga ez'enjawulo ezeekuusa ku buli bw'enguzi olw'amawulire agagenda mu maaso n'okuba nga gayitingana ku mitimbagano. Wabula okusinziira ku Mpuuga agamba nti President w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agezezzaako okusiiga ekifaananyi ekibi ekya Mpuuga nga bw'ali omuli w'enguzi, era mbu okusinziira ku Mpuuga
abantu baganya okuba nga bakikkiriza wabula otunulira information eva e Masaka eraganga abantu we bali abakoowu ennyo ku butya Mathias Mpuuga Nsamba wabadde akwasaganyamu office mu bitundu by'e Masaka ajakiikirira abantu b'eside eyo naye nga abakolayo kono okwekalakaasa gye buvuddeko ne bateekayo office ne baleetayo babbalamu gakosa n'aba NRM okulaga nti beegasse ku kibiina kya National Unity Platform ne basalawo okubanga bayimirira wamu ne Mathias Mpuuga Nsamba ebyali eby'ekifere abantu b'e Masaka be bamu Mpuuga yajingiriddwe oba beekobanye ne Balamu ne batwala Ali Kateregga ewa President Museveni mbw asabe ba political prisoners bonna abaasibibwa of which President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde olunaku olw'ejjo naye nakyo nabaako byakyogerako ndowooza mwabitegedde bulungi nnyo gw'ate abitegedde President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti tebagenda kubanga beegayirira Museveni kubanga ate abo be yasiba ku nsonga ez'ekuusa ku byobufuzi ona ddala ebyakalulu okuva mu mwaka gwa 2021 n'okutuusa olunaku olwaleero si wa kubanga yeegayirira Museveni okubanga ate abantu bano kubanga ensi yonna ekimanyi nti tebalina musango wabula olw'okubanga bawagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waabwe gwe baba bafuula oba gwe baba bapaatikako ng'omusango ogubavunaanibwa mu kkooti z'amagye gye baatwalibwa naye nga ye Mpuuga essaawa yonna yandibanga alangirira ekibiina kye ekipya oluvannyuma lw'okuva mu kibiina kya National Unity Platform tekinnakakasibwa wabula okusinziira ku mawulire g'enfunye olunaku olwaleero agalaga nti enteekateeka zonna ziwedde kale ebinaaba bigenze mu maaso n'okubanga bituukawo ebisingako ebyo byenkuwadde of course tujja kuba tubikutuusako direct oba butereevu nnyo ono ku mukutu ogwa Baby Television Uganda gompya nsabye osubscribinge okwate kada